N'essabaddu atuuse Ssaabaddu jangu mufaananyi mweyongere okujja bangi temutya nkuba tuwaggire emisinde gya Ssaabasajja Kabaka olw'okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya okugobera ddala mu Baganda ne Bannayuganda bonna ne Bannamukono mu disitulikiti y'e Mukono. Awangaale ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, awangaale. Kwatoloda buchenjusa kwa kuvuga kwa kolansi oluva ekisogo oludde Katosi wetere Naluwala kikomoto bayire ku kisaawe e Nakibanga wali Bambire akulira ebyemirimu mu Star Times Uganda Premier League. Nange nyitabye okudduka kuno nga celebratinga amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Ekisooka nebaza Ssaabasajja Kabaka eyasiima event eno nebeerawo buli mwaka. Nebaza n'abo aba Airtel abagisaamu ensimbi ndowooza mundaba Airtel ekwatira muno Bwakabaka eyatudizayiningamu olaba obundizayininze wano ebitabye mu misinde gino n'ebigendererwa bisatu. Ekisooka nange okuwagira kampiini eno ey'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya esingira ddala eri mu bavubuka. Abavubuka aba percentage enene ey'abavubuka ebeera mu by'emizannyo. Naye olwaleero tutuuse wano nindaba nti percentage y'abavubuka ebadde entono ate okusinga
eyabazeeyi percentage ebadde esinga eyabavubuka, so kimpaddemu okweraliikirira. N'olwekyo mbakubiriza nti edition eddako bajje mu bungi yeetabe mu kuduka. Of course buli kuduka kubeerako n'omulamwa ndowooza ndi mutuufu ekyenjinga esiimu ekyenjinga, yes. So naye still n'obweba ekyenjinze balina okwetabamu. Personally nze yeetabyemu mpulira bulungi. Nze sikoze exercise olwaleero lwokka, naye nsamba akapiira nze ssentebe wa Obizi League Kampala. So mbadde nyejanjaba kubanga bwe otuyana oba ofulumya ki ebintu ebitalina kusigala mu mubiri. So nange mbadde mu ddwaliro, naye ekikulu kya byonna omulamwa gwa olwaleero obadde okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Omulanga okuwulira abantu ensi yonna nti akawuka ka mukenenya kata tulina okukalwanyisa nga tukasaanasaana nnyo. Nfunyemu okutya nti percentage enyingi abavubuka tubalabisemu batono compared n'abo waggulu emyaka 4. Ekyo nikyenyeraliikirizamuoko katono, naye twandibadde twetaaga abavubuka abo okuyitabamu muno kubanga oba otunula ebyemizanyo percentage nyingi ebeera abavubuka. N'olwekyo abavubuka abo tubasobola kwetaba mu byemizanyo ate nga balina obulwadde buno bubaluma. So ng'obunaagambye waliwo medical services wali ku tenti bandibadde batwala omukisa ogwo abo ne beekebejja balaba ebiyimiridde kubanga tebeetaaga eyiza mu kisaawe oba mu rugby ground oba mu kisaawe nga badduka gundi ku turf. I mean this arena y'abaddusi na platforms endala ayibakolera ki ebyemizanyo. So mbakubiriza beetabemu nnyo ate beekereje n'okwekereja balaba ebiyimiridde oba basobola kujanjaba n'oyeyongerayo okukola ebyemizanyo byo. Of course manyi abalala guno omulimu baweereza sente, so baba balina kukola ki okubeera bulungi bejanjabe then basigale nga bakola sente. Omulwadde tasobola kukola sente. Kenneth naze mwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala omuluka gw'Esseeta oguli mu Gombolola Goma Saza Kyaggwe. Omulamwa n'omulundi guno ogw'emisinde gye tuliko, emisinde gya Ssaabasajja Kabaka gya birthday. Ssaabasajja Kabaka yasiima okulwanyisa obulwadde obwa siriimu. Tubadde nga tukikola entakera ate era omulamu omukulu gwa kulwanyisa kulaba nga abantu beetangira obutafuna kawuka kano ate n'okulaba nti abantu bamanya nti Kabaka abafaako. Kale twegattiddwako abantu bangi. Tuli ku Rider Hotel wano Esseeta omuluka gwange gwentwala gwaffe ogw'Esseeta. Twegattiddwako meeya omwami w'Eggombola Mituba Mwenda Goma, abaweereza b'Obwakabaka abalala bonna betuli nabo wano, ate teekako n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu bitundu eby'enjawulo. Omulamwa tugutambuliddeko ate era tukyagutambulirako nti abantu Ssaabasajja Kabaka awangaala n'abantu ate alina kuwangaala n'abantu balamu. Ndi musanyufu nnyo olunaku luno era ndi musanyufu olw'enteekateeka za Ssaabasajja ze yatandikawo okulaba nga buli mwaka tubaayo
ekintu kyetuddukira oba nga tulina omulamwa gwe tuliko ate omulamwa gw'omwaka guno gunsanyusiza nnyo nga nze omukulembeze w'abakyala mu mitendera egy'enjawulo okubanga Ssaabasajja yavuddeyo tudduke nga tutaasa omwana omuwala akawuka ka siriimu ng'atandise n'abasajja era nga buno abaami babagambye yemmwe basaale okulwanyisa akawuka kano mu baana kubanga kyenyamiza nnyo nti akawuka kati ate kali mu baana myaka 15 okutuuka ku 24 ekintu nno ekyo okirabira ddala nga kyetaagisa nnyo kuba olaba nti bwe balwanya ennyo naffe abantu abakulu tutegedde naye ate kati kize mu baana baffe era Ssaabasajja akoze ekintu kya muwendo nnyo tusobole okutaasa omulembe omutebi kubanga omulembe omutebi gwe mulembe omuvubuka era ntwala omukisa guno okutegeeza munnange ono gwe tukulembera naye omuluka bwange gwenkulembera ogw'ennyenje ku mulundi guno nga bwe babagambye nti baami nga Ssaabasajja bwakivuddewo tukitwale tubeere nga tulwanyisiza ddala akawuka kano ng'abaami be basaale. Then they do pressure, that is also constant, when we do HIV, pressure is blood sugars, HIV, and pressure. No, free of charge. Ndikasala mukono municipal council atwala ya bibiri ku muka gw'ennyingi bajjana kigunga emisinde gino kya makulu nnyo era ng'Obuganda kituzaamu amaanyi alina tukuumira ku mulamwa wamu n'okukuuma ennono zaffe kati nga tuli mu kudduka olwaleero nga tudduka ku mulamwa okulaba nti by 23 tiwali bulwadde bwa mukenenya ate kati ensonga ekwata ku ffe ng'abaami tulina okulaba nti nno twebereramu eri bano abaana abawala ate n'okwekuba mu mitima oba tunakola kintu omanye lwaki okikoze netukubiza n'abazadde ate babeere mikwano gy'abaana abaana baleme batya babawe ekitiibwa justice basobole okuba basobola obbeeyabiza abuulire ebintu byabwe tufunye obuzibu kati nti abaana abasinga si mikwano gy'abazadde baabwe n'osanga ng'ensonga emuluma oba obuzibu bweyafunye ate abugambye neiba ekitali kirungi tubeera bakwano b'abaana bano tubabuulirire kubanga era nga musasi bwetulaga nti gusinga kubeera mu migigi n'emito tulina okuba nti tubabuulirira tubakwateko abakulu bategedde ekyokukola naye n'abakulu bategedde ekyokukola ate bayambi bano abato bategedde ekyokukola tulina tulwanyisa embeera eyo okusalawo okulowooza kwange era nga kyenjagala tutambulireko ng'Obuganda era ng'Omuganda ogwawamu. Bwani Katone Speaker wa Komati Kingdom olunaku olwaleero tudduse emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa ge ng'aweza emyaka 69. Twatandikidde wano ku Raida Hotel omwami John Okwale nannyini Raida yatuwadde ekifo kino era yaguze n'emijoozi 50 ne bagabira community. Twatandise bwetu ne tukwata ku Namiryango Road ne tugenda bwe mutuuka eri ng'agenda ku masomero aga Namiryango College waliwo gye tuyita Lumumba Lane ne twambuka bwetutyo ne tujja ne tugwa mu Gwafu bwe twatuuse mu Gwafu ne tukwata gye tuyita Gwafu Ntinda Road bwe twatuuse ne tukyama abamanyi ekikuba ekidda ku Seta Hill bwe twatuuse mu kajunction ako ak'Amakula ne tukkirira wansi ne tukomawo ku main eya Jinja Road Kampala Jinja Road wali we bayita ku posta ne tumala ne twambuka ne tukomawo ku Namiryango Road ne tujja ne tutuuka ku Raida Hotel we twakuŋŋaanidde era we twatandikidde nga starting point yaffe ate era yebadde ending point yaffe bwetyo rutu yaffe badde ya kilometers 5 naye nebaza abantu ba Seeta abantu ba Goma olw'okuba nti abantu badduse era Ssaabasajja Kabaka kino kyatukoze kirungi omuntu okwekisasayizinga n'omanya fitness yo ne bw'oyimiridde kubanga era bwe tuvuddeyo ne tumala ate ne tugenda mu medical camp omuntu asobola okwekebeza akawuka ka mukenenya yeekebeza sukaali nga bw'ayimiridde ate n'omala ne weekebeza ne blood pressure byonna kwegamba omuntu afunye ebintu lwa Ssaabasajja Kabaka byonna n'abifuna mu kifo kimu era ku ssaawa yemu. Nga tuwekuuma abaana
abato nga bamustaininga nammwe abakulu kuba ndaba ng'oluusi nga temukyalina byo byemunoonya ku nsi abstain tweme okusasanya akawuka ka mukenenya kuba kasa abantu bangi nnyo bazadde baffe kabasise n'abalala so tukubiriza abanyini abatannakakwatibwa mwekuume muleme kakwatibwa era mujjumbire n'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka kiwano ku raida omukono tuvuddeyo kintu kibadde tumasi omukono tubawulize eri Ssaabasajja era ngaffe Ssaabasajja bwe yawa obuyinza okulabirira abaana be tubateekamu omutima ogwo ogw'okukwatira wamu epulogulaamu y'okulwanisa ekirwadde ekyo Kabaka kyagezako kulwanisa era kusaanyawo nga tunabakutuuka 2-3 era abaana baffe akaseera konna tubateekamu omutima ogwo ogw'okwekuuma ekirwadde ekyo ate n'okutuka kulukumaca nti babeere nga bali balamu osobola okuweereza obwa Buganda. Gange nze Ndyagasha Ali era nze mukulembezi w'essomero lya Ssaabasajja eryakwagala ku Day and Boarding Primary School. Ate netakoma kukungaanya kyokka naye negenda maaso nekulawo wano bekeri egenda okukola emigaati okukola kekisi ate n'okubitunda eri abantu babulijjo ddala etaddewo emirimu emipya olaba kati abatuuse emisinde gya Kabaka abasinga obungi bavubuka kati tumanyi waliwo abavubuka abagenda okukola emirimu ate waliwo abavubuka abalala abatagenda kubanga bakola migaati bakesi naye nga basobola okuzitunda mu bitundu ebirala ekyo ngayitawo tetwagala okugyebaza alitwebaza Ssaabasajja Kabaka kubanga amaanyi gano gonna gavudde mazaalibwa ge era twagala kugamba nti tujja kukiwagira nze George Kajimu ate memba wa Parliament agenda okuddako tujja kuwagira nnyo enkola eno ate n'okulaba abavubuka baffe tusobola okubayamba kisobokera ddala okukalwanyisa singa buli muntu yenna abeera mu malirivu okusookera ddala ekisinga obukulu kwekebeza omala okwekebeza ogenda kweyisa otya obanga obadde okayina funa obujjanjabi obutuufu ate taasa abalala ate nekya tusaba gavumenti okulaba nti efuna eddagala ettuufu ate n'okwongera okubuulirira abavubuka ng'eteekawo emikutu abavubuka bonna njagala okubagamba amaanyi go g'ogenda ogoyina ag'obuvubuka naago g'osobola okukozesa byonna ogenda kubikola ng'oli ki mulamu ekyo twetuume nga tuli balamu tusobole okukola okutuusa eggwanga lyaffe ate tuzimbe obwakabaka Ssaabasajja Kabaka awangaale. Sanvu ogw'okuna 2024 zaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka oluzira emyaka 69 naye nga bwali nti yakulembedde abantu bonna mu nsi yonna si Uganda yokka naye mu njewolo waldo okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya yateekawo okutuuka kw'amazaalibwa ge tuwaayo bye tugula ne sente ezivaamu n'aziwaayo eri ekitongole Ministry ya Education kuyamba okukendeeza mu bulwadde basebo ne bannyabo emyaka 2 obulwadde buno bwakwata abantu abangi ne bubatta abantu ne balwala ne bafa asooka alwadde abatalima tasobola kukama nte tasobola kuweereza bantu kati emirimu negifani okukola ne kuba nti kusaliddwawo ate n'abantu ababadde emitwalo 10 begifa mubaziika bakola bubi akati kusa abantu kuganya abantu okukola ate omuntu bw'atakola abatafuna mmere gy'anaalya so kitukoze bubi okutta abantu n'okubalemesa okukola emirimu okwetuusaako sente ziwerera abaana sente ziyamba abaana ziyamba n'abazadde so kitukoze bubi naye twebaziza Ssaabasajja Kabaka yatusindika n'atuwendula naye nga tuteekamu amaanyi nga gano okukendeeza obulwadde yatusabye tuge mu 2003 kuva olwaleero tugere nga obulwadde tubumazeewo
nsabye abaami nange nga mwendi tusobole okuba nga twekuuma abantu abatali bakyala baffe oba obeere ngaolina omukyala oba omuntu gwomanyi nti gwobeera naye okusobola obutasaasaanya bulwadde onogenda ngaogenda buli wamu jatusabye tinno bwobanga katonda nga takukemye ngaobwongo bukugambye nti olina ogendako n'omukyala wakiri kozesa kondomu oba akapiira olimu kusaasaanya bulwadde kubanga bwebiyita kwasibwa muno ate naye n'alwala ng'alwala tajja kukola ayira so byebizibu ebinene kinyumbu atuleetedde era bwe tukigadde tusinzira nti 2030 n'aba aweddewo nga takyatambuzibwa nnyo bantu nga bawulidde omwana gwa Ssaabasajja Kabaka n'abagenzi.